Akalulu ka LC1 kakwatira ddala ku muntu wa bulijjo, maama wo, taata wo, muganda wo, senga wo n'ab'eŋŋanda bonna ab'oku kyalo. Ako akalulu obeera olonda gavumenti yo ey'oku kyalo. Bwe tuba tulonda gavumenti zaffe ez'oku kyalo, mbadde nsaba ebintu ebikwataganye n'okukozesa ssente okunoonya akalulu, okubbirira akalulu, okubbirira abalonzi tubiveeko. Ffe nga ba PLU tuvumirira okusaasaanya ensimbi mu kulonda akalulu ka LC1. Bw'oba ogenda okulaba omugaso gwa LC1 okusinga obungi abeera akola omulimu gwa voluntary bakiyita bate mu Luganda, nakyewa, mulimu gwa nakyewa. Kati gwe nakyewa agenda okukola omulimu gwa nakyewa, lwaki obeera okukwata ssente? Nawulidde mbu waliyo abagula ambulance ku kyalo, ambulance ya Kiryale, oteekemu ambulance ya $2,000,000 oyagala kubba abantu. Si mwe abatunda amataka g'abantu ekiro ne mukwatagana n'abafere ne mutunda amataka g'abantu. Ssente ezo zonna z'oba otaddemu obeera ogenda zijja muddi. Ndowooza omusaala gwa LC1 ku kyalo omwaka gwonna ziba $11,000 oba kati gwe ofuna $11,000 oba 12. Ezo ssente $2,000,000 z'otaddemu ogula ambulance z'okozesa okugulira abalungi onoozijjawa. So omulimu ogwo gwa nakyewa, saagala abantu batandika okwonoona LC zaffe. LC zaffe zibadde za mirembe kuva NRM bwe taking over mu 86. So tulonda abantu abo abalimulirwe ebyalo byaffe, abalina omutima gw'ebyalo, abantu abasobola okuyamba abantu baabwe, naye nga saabo abanoonyeza ebyabwe, abaagala okubba amataka g'abantu, abakolagana n'abafere, abo abakolagana n'abatemu ku kyalo. Abo bantu abakozesa ssente okulaba nti bafune positions ezo bazikozese okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ebitali manya abantu ta Jovent Kyalimpa, nze PLU coordinator wa Kyegerwa district. Era essaawa zino nange neegatta ku bannange ne bannayuganda bonna baagaliza Uganda ebirungi okulaba nti tukubiriza abantu bonna era tubakunga okubeerawo mu elections za LCs ezigenda okumakinga end ya election cycle ya Uganda. Nga bwe mukimanyi Uganda erina decentralized system era decentralization yaffe etandika ku LC1. Gavumenti esooka etandika ku LC1 ne tudda ku LC2. Gavumenti endala ey'amaanyi ebeera ku level ya sub-county oba eggombolola ne tudda ku LC4. Kati we tulondera abakulembeze ba parliament nate ne tudda ku LC5 owabeera ba chairperson ba districts, then ne tudda ku mukulembeze w'eggwanga in central government. Emitendera emirala gyonna giwedde, katusigadde omutendera ogumu ate ogw'amaanyi ennyo ogukwata ku muntu wa wansi asembayo wansi ogw'okulonda akakiiko ka LC1. Akakiiko ka LC kalinamu ensonga nnyingi ze kakola. Ku level ya LC obuweereza obusembayo ku muntu wa bulijjo butandikira. Gavumenti kasita egamba nti tugenda kuzimba oluguudo, eventually oluguudo olwo lulina okuyita mu LC. Kasita bagamba nti tugenda kuzimba eddwaliro eryo liyita mu LC. Bwe bagamba nti tuzimba amasomero gonna gayita mu LC. Amazzi, amasannyalaze byonna biyita mu LC. Abantu ababirabirira ababirondoola abasookerwako be ba LC, ye chairman n'akakiiko ke. Bw'oyogera ku byokwerinda oba security, era LC defense w'oku kyalo aplayinga nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti security y'ekyalo eri bulungi. Bwabaawo abantu abamenyi b'amateeka asooka okulopera poliisi oba okulopera gavumenti endala emitendera emirala abeera wa defense oba chairperson LC1. Obutangabanguko bw'omu maka, ababulabirira, ababugonjoola, abasookerwako, obw'abaana, obw'abakazi, bonna
n'ababa ba LC. So LC playing omulimu munene nnyo n'okulaba nti enkulaakulana y'okukyalo etambula mu maaso. Kati waliwo government programs ezizze nga PDM, nga emyoga, nga agricultural credit facility ne programs endala zonna, era aba LC1 be bazirabirira. So omuntu wa LC, akakiiko ka LC kaplayinga role nene nnyo okulaba nti gavumenti etuukiriza ebigendererwa byayo ku bantu aba bulijjo. N'olwekyo ffe abantu aba bulijjo tulina okulaba nti tuteekamu amaanyi okulaba nti twenyigira mu nkola eyo y'okulonda abakulembeze baffe ab'okukyalo, naffe tusobole okuyita mu mitendera egyo okubeera ng'eddoboozi lyaffe gavumenti eruwulira. Abakadaazi baffe mulabe nti mu-identifying especially ba flag bearers baffe aba NRM bemubamu akaluluku ako aka LC, kuba bw'ogamba okuimplementinga manifesto ya NRM kati eri mu power, tosobola giimplementinga nga tokozesezza abantu abakolagana naye obulungi. Tulabye obuseera ebimu nga owa LC olw'okuba takkiriza mu nkola ya NRM asabotaaginga program za gavumenti ku kyalo. So mbadde nsaba abantu ffenna tulonde abakulembeze abo abalina relationship ne NRM basobole tutuusizaayo eddoboozi okulaba nti okulondoola enkola za emirimu gya gavumenti kukoleddwako bulungi ku kyalo. So mbakubiriza ng'ennaku z'omwezi 28 Julaayi ffenna tuzukke tugende ku byalo byaffe tusimbe ennyiriri tulembe ba LC baffe. Ate bw'omala okulonda chairperson tova ku polling station nga chairperson tannalonda kakiiko ke. Beerawo manya akakiiko akaka abantu omwenda akagenda okulondebwa kaliko bantu ki, owa defense yaani, owa byabakyala yaani, owa treasurer yaani, owa byabavubuka yaani, bonna tubamanye tuve ku polling station zaffe nga bonna already tubamanyi. So mbakubiriza 28 tukuba akalulu ako ate tubeerewo nga ba chairpersons baffe balonda obukiiko bwabwe. Abavubuka mwenna mudde mu kalulu ako mukejjumbiremu kubanga muplayinga omulimu munene nnyo ku kyalo. Ate waliwo akalulu kano k'abakyala nako kalina kubeera kagenda tutandika paka ku district level. So mbadde mbasaba emitendera egyo gyonna mulabe nga muparticipatinga nga mwejjumbiramu akalulu kabeere nga kali representative. Tuleke okutuusa ekiseera nga okulonda abakyala okutuuse ate ku polling station osanga abakyala 15 bokka. Mwenna abakyala b'okukyalo akalulu kazitakaba nga k'abakyala mugende offer yourselves abasobola naddala abo bali mu NRM ne PLU mbasaba muparticipatinge tulonde abantu baffe abanaasobozesa gavumenti okutuusa obuweereza ku bantu abo ab'okukyalo. Nga bwe kiri ku mitendera gyonna egya electoral cycle egya elections okuva ku president paka ku LC1 NRM nga NRM party nga PLU tukkiriza nti abo abantu bokka abalina kaadi yaffe be balina okwesimba. Gwe wandi independent obeera tokkiriza mu kibiina kyaffe. Ffe nga PLU ne tuko pamoja with NRM tugamba nti independent tetwagala kulaba nti simanyi NRM leading independent. Twagala okulaba aba NRM abalina kaadi yaffe ba flag bearers nga bebeesimbye mu kalulu ako, era nsaba abo bonna bagenda okugenda emabega y'emigongo gy'abantu bano musimbe emabega w'omuntu alina kaadi ya NRM. Aba independent mutuviire mu kkubo, leka ba flag bearers baffe aba NRM tuba tukubira akalulu kubanga officially be bali recognized by our NRM party.